omulungi era omwesigwa nga tutambula mu bulamu buno tukusaba otubeere tunuulirenga emirimu gyo kubanga emirimu gyo gye girina omukisa gwo gye tuli. Kale yongera okwogera naffe ng'otulambika mu ebyoyagala tukole era tutambuliremu ng'oyita mu nze ng'omuzindaalo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna njeraze embeera ze. Weewaawo ngenzi ne mukubamu engalo ne zifaanana abasaabiisi eri eyawedde. Bagenze ne bakubamu engalo awo kutandika awo ng'emikono girabika gibadde ng'egibaluma. Kale nga bakola ki? Beegendereza bagisaasira. Ngenzi okulya nammwe engalo ze mukuba ate zirina nnyo njawulo. Mukama mulungi ekiseera kyonna njeraze embeera ze. Amiina. Twebaza Katonda olw'omukisa ogwo. Oyinza n'okwagala okuwanika omukono naye ng'amaanyi tegakola ki? Oluusi oyagala okugujja eno ogutuusa eno nga munnange tegakola ki? Bwagakuwa kola emirimu gye. Kola emirimu gy'abantu bategeere ky'omanya. Abefeso essula ya 5 olunyiriri lwa 15 tukomye ku lwa 21. Era bwe nasomye ebigambo ebyo ne mbiwa omutwe abagezi eri Katonda, the wise before God. Nga tunaba kutandika kubanga wano olunyiriri lwa 15 olugamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga si ng'abatalina magezi naye ng'abalina ki? Amagezi. Ebigambo ebya Zabbuli 11 ne bijja mu bwongo 11 olunyiriri lwa 10 awagamba nti mu kutya Mukama amagezi mugakola ki? Mugasookera. Balina okutegeera okulungi bonna abakola bwe batyo, ettendo lye libeerera emirembe gyonna. Nti ng'agamba tutambule ng'abalina amagezi, agambye nti okuba n'amagezi kitandika na ku ki? Kutya Mukama. So kitegeeza nti no omuntu yenna yenna atya Mukama y'alina ki? Timwagala kwogera. Kale Zabbuli manya Yobu essula ya 28 olunyiriri lwa 28 era n'agamba abantu nti laba okutya Mukama okwo ge magezi n'okuleka obubi kwe kutegeera. Etegeeza nti n'omuntu atya Mukama si adduka Mukama nti olw'okubanga amulengeddeko wali nengedde Katonda ng'ali wali kanzibuke nti yekulaga nti otyani. Nedda, kubanga n'okumulaba tosobola kukola ki? Kumulaba. Naye kasita okola Katonda by'ayagala n'onyiikira okumanya Katonda by'ayagala n'obitambuliramu, munnange gwagenda okuba nga ayitibwa atyani? Atya Katonda. N'ate gw'atya Katonda bagambye gwalina ki? Amagezi. Etegeeza nti n'omuntu atatya Katonda abatalina amagezi ebigambo ebyo bizibuzibu. Ebigambo kwaba talina amagezi aba musiru. So si abantu talina magezi. Kale nti omuntu atalina magezi mu maaso ga Katonda aba muki? Aba musirusiru. Bayibuli kyekola ki? So nga tutambula mu bulamu buno nga tukola emirimu gya Katonda tulina okugikola n'amagezi kubanga gy'emirimu gye. Lwe luyimba lwe tuyimbye bwe luwunzikidde awo. Emirimu gya Katonda jjukira nti nno n'abaana okubalabirira okola mulimu gwani? Kyokka ate gwe omukyala okulabirira omwami okola mulimu gwani? Omukyala okulabirira omwami okulabirira omukyala okola mulimu gwani? Surprising ino okujja mu kkanisa okola mulimu gwani? Kyokka ate era bw'oba owaayo okola mulimu gwani? Okola mulimu gwa Mukama. Kale Mukama bw'akubeera n'omutegeera olwo osobola okukola by'ayagala n'omusanyusa olwo nno n'olyoka oyaayaanira engule gy'ateeseteese eri abo bonna abamutegeera era abamumanyi. Abaluumi
13 olunyiriri olw'11 era n'agamba nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kaakano mmwe okuzuukuka mu tulo kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakola ki bwe twakkiriza. Etegeeza nti nno omuntu yenna yenna alina amagezi mu maaso ga Katonda y'anoonya obulokozi, y'ayatula obulokozi. Jjukira nti nno Yokaana 1:12 agamba nti abo bonna bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okukola ki? Be bakkiriza erinnya lye. Tuba n'amagezi bwe twatula obulokozi, tuba basirusiru bwe tugaana okwatula obulokozi. Era bw'onooba toyatudde bulokozi tegeeza nti ojja kukola by'okola ng'okola bibyo wabula nga tokola byani byoyo eyakusiga mu nsi muno ng'akwaga akutaddemu ng'ensigo egenda okumeruka ekule ebale ebibala ebibeerawo ate nga n'ebibala ebyo kirungi si weewaawo ebisobola okunogebwako abalala. Nti si ffe tweronda okubeera ekyo kye tuli, it's only by grace. Katonda yakola ki? Yakwerondera. Kale ng'akutaddewo gwe okutuukiriza ebibyo by'ayagala okole. You need Christ in your life. Bw'oba tolina Kristo ojja kukola bukozi ng'okola bibyo naye nga tebiraga kitiibwa kyani? Kitiibwa kya Bwakatonda kubanga kyatwagaza. Kyokka Isaaya essula ey'enkaaga olunyiriri nga tunaba kuvaawo awo, omuntu alina amagezi tasumagira. Omuntu alina amagezi takola ki? Tasumagira kubanga amanya nti kino kyonna Katonda kyamuwadde kya bugagga, era bwe kiba kya bugagga abantu abagala eby'obugagga bangi. Basobola edda walingawo omuzannyo ogwo busu, simanyi oba gukyaliwo, nga gwe okuba bukubi bya munno omala kuba mugamba nkubi eki bwe guba mutwalo ng'okola ki? Ng'otwala naye awamu olw'okubanga omuzannyo gwoba toguliimu, bwe bajja ne bakuba kyonna ky'olina mulwana si weewaawo. Gweokuba busu n'abadde mu muzannyo gwo. Kale bw'omanya nti no olina omuzannyo gw'olimu, the game we are in, olutalo okulwana okufuna obuwanguzi nga tufunye engule ey'obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Naye engule eyo gy'olwanirira ate waliwo atayagala okole ki? So yaba musanyufu nnyo buli lwakukuba busu asobole okutwala ebibyo. Kati bw'osumagiramu bw'otemya bw'oti ng'akuyita kulisa eritakola ki? Eritalaba. Kale bw'obanga oli mu lutalo luno ng'ogenda okukola ebya Katonda, amaaso kanule amakanule. Amaaso kola ki? Kanule amakanule. Sakira tewabaawo kapaati kayitako gw'osobole okufuna ebyo Katonda byakola ki? Byakuteekeddeteekedde. Isaaya 6 y'ensonga lwaki atugamba bw'ati olunyiriri olusooka. Isaiah 60:1 agamba golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo. Golokoka kola ki? Yaka. Lwaki oyaka? Basobole okulaba nti oli muntu wanjawulo, nti olina embala Katonda gy'akutaddemu etali mubaki? Etali mu balala. Kyokka ekyo kisobola okufuula ow'amagezi, kyekisobola okulaga nti nno olinamu ekyenjawulo Katonda kyakuwadde. Bw'oba tosobodde kukikola ekyo, you are more or less like them. Tolina njawulo nabo. Naye Katonda ng'akutaddewo, kale leka abantu bakuggyeko ebyenjawulo ebizimba obulamu bwabwe kubanga oli wanjawulo. Embala Katonda gy'akuwadde yaki? Yanjawulo. Yokaana essula ya 5 olunyiriri 25. Yokaana essula ya 5 olunyiriri 25 n'agamba bw'ati. Ddala ddala mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kaakano abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda nabo
n'abo abaliwulira baliba balamu. Kanziremu ddala ddala mbagamba nti ekiseera kijja era weekiri kaakano abafu lwe baliwulira eddoboozi ly'Omwana wa Katonda, n'abo abaliwulira baliba ki? Baliba balamu. Nti bw'obanga n'eddoboozi lya Katonda tosobola kuliwulira, owooluganda you are already dead, kubanga amagezi ga Katonda oba okutya Katonda tekuli mu ki? Tekuli mu ggwe. Jjukira alina ebigambo ebyo byagamba nti birina amatu naye tebikola ki? Birina amaaso naye tebikola ki? Birina ennyindo naye tebikola ki? Lwakubanga tebiri mwani. Bw'onoobanga toli mu Katonda, bw'obanga toli mu Kristo, ne bwe banaayogera ebya Katonda, it will be a waste of time. Tojja kubiwulira n'okubitegeera, tojja kukola ki? Tojja kubitegeera. Ekirungi nti ekigambo kiba kibuuliddwa. Bwe kibuulirwa kiba kisigadde eri ggwe okwefumiitiriza oddeyo. Ekirungi nti nga kati nga wano bwe tuli ku YouTube oba kabubeerayo, recording za audio zibeerawo ku WhatsApp, oddayo ne weefumiitiriza wekka wekka. Mukama ng'akunyigira waakunyigidde, ng'omanya ekituufu ky'ayagala okole ki? Okole. Mbakubiriza abooluganda, bwe tunaaba kuba b'amagezi mu maaso ga Katonda, we need to feed our souls. Twetaaga okuliisibwa. Naye bwe tuba tuliisibwa, tuteekeddwa kuliisibwa bya mwoyo so si bya nsi. Tuliisibwa byaki? Bya mwoyo. Omwoyo bwe gukuta nga bw'atera okugamba oba nga bw'atuyigiriza mu Ezeekyeri, agamba nti kale eby'omusingo ogwo. Era bw'onoomala okugukuta nawe n'owulira ng'ogukuse bulungi, kale genda ogabaneko n'abaki? N'abalala. Abaana bo ogenda kubaliisa ki gwe ky'otalidde? Abazzukulu bagenda kubategeeza ki ky'otalina? Abakozi bo ogenda kubaliisa ki? What will you feed them? Nga gwe kennyini nnyini you are empty handed. Eby'omwoyo nga tokola ki? Nga tobirina. Mukama atubeera abooluganda tuyaayane okuliisibwa lwe tugenda okusanyusa Katonda, lwe tugenda okubeera ab'amagezi mu maaso ge. Olunyiriro lwa 16 ne 17. Nti kale temubeeranga basirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe ky'ayagala bwe kiri. So temutamiiranga mwenge, kubanga mu gwo mulimu okwegayaggula, naye mujjulenga omwoyo. Kale temubeeranga baki? Basirusiru. Ekigambo ekyo kizitowa era kitiisa abamu okwogera. Naye bw'obanga omanyi nti n'osoma byawandiikibwa, okyogera ne mirembe, kubanga naawe omanya nti naawe kikunyiga. Era bwe kikunyiga olwo n'okola ekituufu ky'oteekeddwa okukola ki? Okukola. Bakolosaayi 4:5 abannyonnyolako bw'ati nti mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru nga mweguliranga ebbanga. Mutambulirenga mu magezi. Omuntu alina amagezi amanya ekituufu ky'alina okukola ki? Amanya n'ekigenda okumujja ku mulamwa ekimubuza n'akireka. Oba bwe liba kkubo n'alyewala. Bwe baba bantu nabo n'akola ki? N'abeewala. Alina omukisa. Omuntu oyo atatambulira muteesa kwaki? Newankubadde okutuula ku mmeeza awamu n'abakola ki? N'abanyooma. Ekitegeeza nti bw'otambula n'abo obeera kyebali. Kyebali naawe kyebakola ki? Kyebakuyita. Naye ggwe aba ategedde Katonda weekomako, weefuga, kubanga omanya ekituufu n'otambula nga Katonda bw'ayagala okole ki? Otambule. Abefeso 6:13 n'alyoka agamba nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Nti omuntu alina okutya Katonda ne bwe bijja ebimusoomooza ebifaanana bitya, olw'okubanga ali ku nsulo ey'amaanyi, ensulo ey'obulamu, aba mugumu throughout. Oluyimba lugamba
obasanyu obanaku bwebijja gy'oli leero tebireme kukusanga nga weteeseteese nnyo totya maanyi ga mulabe Setani muwangule ono mukubange nfuuka bw'onokkiriza Yesu. Nti gwe okukuba Setaani panchi n'agiwulira weetaaga kuba ng'okkiriza Yesu. Abooluganda bingi bye tuyitamu because God has blessed us n'atuteeka w'atutadde. Naye ate ebyensi n'amaddu g'ensi bwe gajja gye tuli bwe gatulumba ne tuggwamu olw'okubanga omulokozi Kristo tokola ki? Tomulina. Naye nga mu kanisa okuŋŋaana okusaba osaba bwe kuba kuwaayo nakwo okola ki? Naye nga komponenti enkulu tokola ki? Togirina ey'obulokozi. Nti Kristo ogaanye okumwatula. Anokola byokola nga bakutenda n'ofuna engalo ez'ensi n'ofuna okuwagirwa okw'ensi. You get the praises of the world. Naye nga mu maaso ga Katonda you are already dead. Oli mufu. Kubanga yenna atakola Katonda by'ayagala, to his eyes you are dead. Bonna abakusanyusa Katonda abooluganda, bonna abakuyita mu bitusoomooza byonna ebyensi, fiizi zizitoye, tubiddwako abaffe, tukambe tuyise mu bisoomooza, oli akola bw'ati, oli akola bw'ati. You need Christ, weetaaga obulokozi. Awatali Kristo kujja kuba kukotokera ki? Lusa. Teeka mu maanyi ga bwereere. Twetaaga Kristo. Omuntu alina Kristo y'alina amagezi before the Father. Baluumi 12 olunyiriri olwokubiri. Baluumi 12 olunyiriri olwokubiri n'agamba nti kyenvudde ntandise na lusooka kyenvudde mbegayira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Nti omuntu yenna amanyi Katonda era alina amagezi mu maaso ga Katonda waliwo by'omanyi naye buli ssaawa akusuubira okuba nga by'omanyi bizzibwa ki? Bujja. Naye ng'ate bizzibwa bujja mu Kristo Yesu. Nti kyangu nnyo okuba ng'okola ebintu ebyakolebwa omwaka oguwedde ng'obikola omwaka guno naye mu ngeri eyaki? Ey'enjawulo. You still do the same things but differently. Simanyi ffe Setaani waatulookingidde nga bwe byakolebwa luli bwe tubyagala era bwe tusuubira birina okukolebwa omwaka ogujja. Kitegeeza nti Kristo tali mu ki? Tali mu ffe. Omuntu amanyi Kristo abeera open to knowledge. Nti wabeerawo oluusi by'oba omanyi naye ng'ate byetaaga n'okwongeramu ki? Obadde okimanyi nti nno omwana owuwo ennaku zino oba omwana gw'olina eka essimu yagitegeera okukusinga? Wangi? Abooluganda, omanyi nti essimu eyiyo omwana owuwo agitegeera okukusinga? Wangi? Ng'era waliwo lw'olina n'okukkakkana omubuuze, muwala wange kano kakola katya? Nga gwe taata gwe maama gwakoze eki? Kubanga oyagala okufuula amagezi g'amaki? Awooluganda waba olaalidde w'otaagala bakusingako buto okulaga ky'oteekeddwa kukola. Kubanga kiraga nti olina Kristo mu ggwe. Bye bigambo Katonda by'atuwa nti olina okuzza amagezi g'obuki?
obujja abamu tugenda ne tulaalira mukali nga bwe kyali olubereberye bwe kikola ki ate era bwe kikola ki tukyabulira kigambo kimu naye nga tukozesa different means okulaba nti no kikola amakulu eri abo Katonda bakoze eki bakwadde. You are still using the same word but using different methods. Kaakano technology yakola ki bw'onooba totute kigambo kya Katonda mu technology oyo bagenda kugenda ku TikTok awali abali obwereere oli abeera mu kisenge kye n'akola ki naffe bwe tumaliriza atuweereza ku mikutu gyaffe egya fathers ne mothers ne ku mukutu gw'ekkanisa TikTok bwe tuba tulabyeyo ffekka olw'okubanga tetumanyi byetuteekeddwa kulumba bwe bikola ki bwe bifaanana. Nejjukira nti nayo byonna by'ogendamu you are giving room to the devil. Omuwadde Petro akusuma akuyingire mu bulamu bwo onooba oli awo eyatandika empola nga munnange ekikoze eki kubanga wamuwa omuwaatwa wayingirira okutuuka ku mutima gwo. Wamuwa ebbeetu yeegazaanyize mu bugundi mu bulamu bwo Katonda n'omuteeka wali lw'oyagala lw'ogendayo Katonda wano sikwetaaga wano bino byange bino byesobolera si waakulwana wa mirembe ng'akulinda lw'onooba omwagadde ng'okkakkanye ng'akola ki ng'alyoka ajja ng'akola mu ggwe. Saba oluganda nga tutambula Katonda ng'atukebera emitima okulwana okubeera abagezi agambye tuleme okufaanaanyirizibwa emirembe egirwa mu mirembe gino mwe muli okwesala obuwero. Era ku Sande waliwo engoye eza Sande si wewaawo obinjukirako tebiriyo waliwo engoye ezaki eza Sande n'eza wiiki nazo ne zikola ki munnaffe oli we yagambira nti ng'oyagala okutegeera abakristaayo kikye bali genda mu kkanisa ku Sande ate mu budde bwa saaviisi mu saaviisi mwogenda okumanya omukristaayo bw'akola ki ate ku Sande kasaafuluma wali mulabe kola ki mulabe edduka. Naye abooluganda tulina okumanya nti tubeere ekyo Katonda kyatufudde 24/7 agambe tunoonye obulokozi ogenda kubeera omuntu akkiriza Kristo where they know you ne gye batakola ki ne bw'onoobeera mu kasenge muwekwese wekka era ekifaananyi eky'obwakatonda kirina okukola ki kirina okuvaayo kubanga ye liiso ki yonna akola ki abali Asia abali Buddawa bonna akola ki bonna abalaba. Kati gwe oyimiridde otya Mukama atubeere ffenna tunoonye ebikulu ebimuweesa ekitiibwa. Abasesalonika asooka essula ey'okuna olunyiriri olwokusatu n'alyoka agamba nti kubanga ekyo Katonda kyayagala okutukuzibwa kwammwe okwewalanga obwenzi buli muntu ku mmwe okumanyanga okufuga omubiri gwe ye mu butukuvu n'ekitiibwa si mu mululu ogw'okwegomba era ng'amawanga agatamanyi Katonda alemenga okuyingirira muganda we newankubadde okumusobyako mu kigambo ekyo kubanga Mukama waffe awala n'eggwanga eri ebyo byonna era nga bwe twasooka okubabuulira n'okutegeereza ddala. Gw'atakola Katonda nga bw'ayagala you are an enemy to God era bw'aba alwana alina kulwana naawe. Yensonga lwaki oba weetaaga okuba n'amagezi that will not become part of the enemies Katonda baakola ki kubanga okimanyi ne bw'onoogolola omukono tolina kyogenda kumukola ki kumutuusaako. Yayogedde ku kigambo okutamiira nti kale okunywa omwenge naye ate tumanyi nti si mwenge gwokka gwe gutamiiza si wa Buluganda. Bw'onooba osomye Lukka essula esooka olunyiriri lwa 15 wagamba bwe wati kubanga
aliba mukulu mu maaso ga Mukama, so talinywa mwenge newankubadde ekitamiiza, era alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Mu kyamateeka olwokubiri mulimu ebigambo olunyiriri olwo mujja kulunoonya nti temwanywanga mwenge newankubadde ekitamiiza, musobole okutegeera oba n'okugoberera ebigambo byange n'okuwuliriza amateeka gange. Etegeeza nti no buli lw'oba nga otaddemu ekitamiiza kyonna, you lose yourself. Self control ekola ki? Ebaawo. Oba tekyefuga. Naye ku bitamiiza si mwenge gwokka, mulimu enjaga, mulimu abakazi, abasajja batamiira abakazi, abakazi batamiira abaki? Abooluganda mujja kwogera nange. Abasajja batamiira abaki? Abakazi ne batamiira abaki? Kyokka ate ne ssente nazo zitutamiiza. Ebyobugagga nabyo bikola ki? Nti ebyo byonna byonna ebitamiiza ebyo, kubanga they take your mind, they control your mind, bikujja mu butategeera kigambo kyani n'obutawuliriza amateeka ge. Ng'olinayo eyo akawala bwe kaba tekoogedde totegeera, n'okuwuliriza tokola ki? Gye bali oba binjogerako tebiri. Olowooza lwaki abantu beetuga? Lwaki bava ku bizimbe? Kubanga abamanyi nti oyo ye byonna mu ki? Nedda, alina Katonda, Christ is all in all. Sife ab'ensi kubanga tuggwaawo, tulinga muddo, tulinga bimuli ebiwotoka. Ale tubeera balamu kaseera buki? Buseera. Kubanga tuzaalibwa nti kyonna ekizaalibwa omukazi kiba kiramu kaseera kaki? Abamu ne babeera balamu akaseera katono ka myaka 9, aba ne babeera balamu akaseera katono ka myaka 10, abalala balamu kaseera katono ka myaka 3, abalala balamu ssaawa busaawa, abalala n'eddakiika tezikola ki? N'ekigira nti no mu maaso ga Katonda bwe kyoyita emyaka 1000, it is only one day to him. Ezira nti no bwonna obudde bwakuwadde, bwonna obudde bwakweteekateeka, because to you n'ebizibu byonna byonna by'oyitamu, ebisoomooza byonna byonna by'oyitamu, ebikukuba emiggo, you feel that n'olunaku tosobola kukola ki? Kulumalako. Kale abooluganda, Mukama atubeere, bwe tuba baakunoonya magezi, okunoonya ekitiibwa kye tuteekeddwa okuba nakyo, tuteekeddwa okuba na Kristo. Nze saaliko ku TV naye banyumiza nti Queen Elizabeth bwe yali agenda okuziikibwa, munnange byonna byonna baabimuggyako ne bisigala bye bitiibwa eby'ensi bye twagala okwaccumulatinga. Ate member of parliament yaffe emabegaawo yali luddawa? Yali w'Ettoro Samuel w'Ekisolo. Bwe yafa ndowooza yali mukazi wa tanaba na kuziikibwa ng'abagenda okutwala ekifo ekyo bakoze eki? Owange weebuuzeemu, bw'obanga obadde oli mukulembeze ng'ekibiina kirina okugenda mu maaso, Katonda n'akuyita, tunaasooka kukwebuuzaako oba twetaaga tukumaakuma ng'akuyise? Tutandika okwebuuza, bannange Muganda waffe atukozeemu omulimu mulungi, naye tugenze tutya mu maaso nti tukole ki? Tufune omulala. Obuweereza busobole okugenda mu ki? Biki by'otreasuringa, biki by'otaddemu omuwendo? Onoonya bitiibwa bya nsi, ojja kubireka wano. Waliwo abaana bampaananga, simanyi kubanga nali mukambwemu, ne bampaananga, Mr. Kyogo osomesa bulungi, naye nga mu kibiina bwe mba nga mpawaaka ndi mukambwe era oba tomukoze tuvaawo. Ne munange nga bakola ki? Era mu kuvaayo abaana nga beebuuza 2019
kubanga saayogera nnyo na bibiina byange bye nali nsomesa. Nali ngenda kuvaayo nga maze okubasendingaho, era baali batono abaategeera nti ngenda kuvaayo. Naye nga beebuuza, Mr. Cholo, kati otulekedde ani? Otulekedde ani? Kale abooluganda njagala okubakakasa nti ne wiikisi bbiri tezaggwaako nga tebafunye musomesa agenda kudda mu kifo kya Mr. Cholo. Era May yagenda okuba nga atuuka mu makkati, batandike taamu eddako, sekendi taamu, mu wiikisi ezo essatu ng'agenda okusomesa ebibiina byonna limu. Akola ki? Bw'ali. Kiki ky'olowooza nti tekisobola kutambula without you? Malala kyagensa agakuwanise to that level. God's church is bigger than me. It's bigger than you. It's bigger than anybody. Nti buli olunaku olujja yeesitulira abaki? Ababe. Kale nga weebaza Katonda bw'abanga akulonze nti mu kiseera ekyo ogenda kubeera kubamu ku abo abatwala obuweereza bwe mu ki? Era bw'okitegeera ekyo oba n'amagezi. Bw'oba nga tokitegedde ekyo, Omuzungu akozesa ekigambo you are foolish. Bw'onoosoma English version. Bw'otegeera nti ekiseera Katonda kyakuwadde, akuwadde buwa, naye ng'alinayo akasambo akakoze eki? Abooluganda tembisoma ebigambo ebyo nti Mukama wange ndudde nga bonna abali wano nsigaddewo obwavu bwa Namunigina. N'agamba bakulimba, alinayo akasambo akakoze eki? God has his 7,000 ekyatudde awo, naye nga ffe tugiremesezza okujja okuweereza Katonda. Naye kiba kya muwendo nnyo, kiba kya magezi. Gwe bw'otegeera nti he has only given you an opportunity to serve at a particular time. Era mu kifo kyakoze eki? Kyakuwadde. Ebitutamiiza bingi. Abamu tutamidde obukulembeze. Era waliwo n'abamu nga baba nga tebabalonze ku bukulembeze mu kanisa nga baddukamu, ng'olwo noonye ekkanisa eki? Endala. Ndowooza eno tebaliyo. Eno tebaliyo. Ekirungi temulondangako nga wendi. Naye nkimanyi nti sitole nja kuzifuna. Waliwo abamu nga baba tebamulondedde mu kifo ku bukulembeze, ekkanisa ng'akola ki? Kubanga ye yatamirira ki? Kyekimu ne bannaffe bannabyabufuzi, kasita ng'ayagala kifo, bw'agwa guno omwaka atandikirawo. Bwe baamala okulonda abantu ne balayira, abajja mu 2026 ne batandikirawo okuba kaki? Kakuyege. Kubanga yatamirira ekiki? Ekintu. Kale n'awaayo ebintu bye byonna n'awaayo ebintu olw'ekifo kyakola ki? Kyayagala. Abooluganda simanyi kikutamiizizza nti mu maaso ga Katonda bw'obanga olina ebikutamiizizza, you will not give him the respect, the praise, the worship gy'ayagala. Kubanga olina ekitutte ki? Omwoyo gwo. Olina ekifuga omwoyo ye gw'ateekeddwa okufuga. Katonda y'ateekeddwa okukufuga bw'onooba waakukola ebimuweesa ki? Ekitiibwa. 20:21 n'alyoka agamba nti nga mwebaze ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nga muwuliragananga mu kutyani? Mu kutya Kristo. Zabbuli 34 olunyiriri olusooka kyava agamba ebigambo bino. Zabbuli 34 olunyiriri olusooka nti neebazanga Mukama mu biro byonna, ettendo lye liri mu kamwa kange bulijjo. Abooluganda ebinaakuvaamu ng'osazeewo okutegeera Katonda, it will always be the praises of God. Ng'era abantu beebuuza naye omuntu ono alina ki? Jjukira nti no Peetero bwe yamala okujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, aye nga tutegeezebwa nno bwe tukola ebya Katonda tujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, bwe yajja okwogera n'ayogera ebigambo by'amagezi. Abafalisaayo abaaliwo awo ne bagamba,
kale ayogedde ng'eyakola ki, ng'eyasoma. Etegeeza nti bw'obanga omanyi Katonda waliwo ebyenjawulo by'akuteekamu ebijja okuzimba abantu abaki abalala, ng'ensi eno tesobola kubikuteekamu. Gemagezi Katonda gagaba kyekitiibwa kyajja okukuwa abalala kye balasobola kukola ki, kukuwa, kubanga ebyensi eno biggwaawo. Bagalatiya 5:13, Galatians 5:13, n'alyoka agamba bw'ati nti kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima, naye olw'okwagala muweerezeganenga mwekka na mwekka. Kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwaki? Lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima. Waliwo Katonda by'atuwadde and they become prestigious possessions mu bulamu bwaffe, naye nga Katonda abikuwadde gw'obeere n'eddembe, obeere n'essanyu, osobole okuyamba abantu abaki abalala, osobole okumuweereza. Obuvunaanyizibwa bwaffe is to serve and worship God. Ekyo bwe kiba nga kigaana ne kyakuwadde, it's more or less useless. Tekiyamba, tekisimba. Kale Mukama atubeera abooluganda, bwe tunaaba baakuzimba bwakabaka bwa Katonda, bwe tunaaba baakugyayo ekitiibwa kya bwa Katonda mu mimwa gyaffe mu byonna bye twogera, tube nga tunoonya ye, ate tumukkirize atufuge. Tumukkirize akole ki? Tumukkirize akole ki? Oluyimba lugamba Yesu alifuga wonna w'onoolusa nawe bwaka obwakabaka bwe buli buna kutuusa ennaku zonna. Ani atambulira awatali musana? Waliwo ku ffe? Obwakabaka bwa Kristo obuli buna wonna wonna, eddembe lirina okubeerawo, essanyu lirina okubeerawo, essuubi lirina okukola ki? Okubaawo. Bw'oba oyagala oba tokola ki? Oba toyagala. Amaliriza Abaebbulaniya 13:15. Kale nno mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kyekibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Kale mwoyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, kyekibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Jjukira nti bw'onooba waakuwaayo makungula go mu maaso ga Katonda, bw'oba owaayo 10% obaako ne by'olaamiriza, si weewaawo? Naye ate mu byonna byonna by'okola, olw'okubanga byogerebwako, bw'oba ng'ojjudde Kristo, obiwaayo mu Kristo, kubanga oba ojjuzibwa ani? Oba ojjuzibwa Kristo. Kale abooluganda, tusabe Katonda atubeere, tukkirize, tukkakkane afuge mu ffe. Ye bw'anaafuga mu ffe, ekitiibwa kye nga kikola ki? Nga kyolesebwa, nga kiyimusibwa. Era bwe kinaaba kiyimusibwa, atusuubizza bino mu Yokaana 14. Atusuubiza bino mu Yokaana 14 olunyola 13 ne 14. Atusuubiza bw'ati nti na buli kye munaasabanga mu linnya lyange, ekyo nnaakikolanga, Kitange agulumizibwenga mu Mwana. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange, ekyo nnaakikolanga. Abooluganda, ekituleeta mu kkanisa, ekitukuŋŋaanya bulijjo okuwulira ekigambo kya Katonda, kumanyanga eki gy'asobola kutuddamu, kumanyanga eki gy'asobola kwemirira naffe. Agambye bwe nnaatambulanga bw'annyonnyodde eri, bwe nnaatambulanga abalina amagezi, buli kye tunaasabanga Kitaawe mu linnya lye, anaakola ki? Anaakituwanga. Kwe kusaba kwange, Mukama abawe byonna bimwagala, atumunoonyezza, atumutegedde, atunyweredde mu kwagala kwe.
mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ai Katonda waffe, gwe watonda ffe, naye twakubakotta ne twonoona. Ai Katonda waffe, twakujeemera, naye tukusinza, tuli baana bo. Ai Katonda waffe, watusaasira, twebaze ggwe leero lw'okutwagala. Ai Mukama waffe, watununula, twagala okukusenga, tukuweereze. Ai Mukama waffe, twali bajeemu, naye otusenze, tuba baddu bo. Ai Katonda omwoyo omutukuvu, ffenna otukume leero mubiri. Ai Katonda ayinza byonna n'okusaasira okungi, mu bulungi bwo obutasingika tukwegayiridde otukuume mu bigambo byonna ebiyinza okutwonoona, bwe tuba nga tweteeseteese mu by'omubiri n'eby'omwoyo, tulyoke tutuukirize n'essanyu by'otulagira okukola, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.